Kale ku cruise exclusive kuoli Allen Cruise gemanya Mr. Handsome wabali nnyo kubeera munnange nno twokuyumirako wonno tusimbudde okay ngenda onkeberekawo ku Instagram Allen Cruise official, then Facebook Allen Cruise tuberenga tusobola okuba nga tweyongerayo olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kigambo kya R&B music nino omu ku abo abayimbi musinga okwagala abawona ddala abawala oba abakyala abe musinga okwagala ayimba ennyimba za mukwano nite tufuna nkoko opportunity kumumanya who is he as a person. Is a good songwriter naye ate y'omu ku bantu bemmanyi nti awandiikidde abantu bangi naye tavaayo kwogera nti oyo gundi nakola bwe naye gundi nakola bwe nti no naye ng'ate muyimbi wa kabi nnyo abali ku TikTok ensangi zino mbadde mwazuukusa akayimba ke mu kyalo nga mukaddamu ne tugamba nti bannaye alina akayimba ennaku zino akali ku album ya Slick Swat ne Roger akamanyiddwa nze naawe bw'oba tokamanyi ogenda kategeera olunaku olwaleero. Otherwise tova Oceanic Photography camera kwali bulungi nnyo n'agamba ono ye kafulu wa drone cameras wano e Kampala bw'oba oyagala drone cameras gwe nga muli owulira ekintu kya drone ekyo oyagala okiteeka ku level eddako kuba kwene ennamba kanji kusomere wano 0703 072185 0703 072183 kubira Oceanic Photography bw'oba oyagala ebintu ebikwatagana ne kamera ku mikolo mwabagala drone ezo kamera ez'omubire waggulu bakola video shoots mukubire kajja kuba kusotinga bulungi nnyo. Tuli mu season ya mikolo so funa omukolo omulungi nga gulimu shots ez'omulembe mukubire enamba nji kusomedde bulungi nnyo. Kale tutandikira awo nyini tutandikire ne muganda wange mukwano gwange katweyanjulire n'oluvannyuma tugende mu maaso. Yes. Aaron Cruz Ogamota Blood. Ndi bulungi Lyto boss. Lyto boss andi wano tuwayemu. Oninanze na. Obulamu bugamba ki? Obulamu tobina tabu. Soko bagulyo katono bategeere nti gwendi naye. Ade tebantegeddemu. Ade tebakutegedde munnange. Yenze. Yeah. Lyto boss amanya matufu yani. Amanya yenze Katongole Derrick ne Dirant. Dirant Mr. Katongole. Gwete weesimbye. Ze mukulu w'ekika. Gwete weesimbyewo? Sikiina in plan kati kuba obimanyi abantu babeera ne bakusudiya ku byalo eyo gye batuzaala gye twakulira osobola singa nojja mu kifo kino bambi mulekerawo tujubisa. Owangaalirawa gye mbeera kati muganda wange Machindi si mwangu wakulagirira naye nga mbeerayo actually sibeerangako Machindi mu kyalo ky'abayimbi sikibeerangamu ebyaddala. Tobeeranko Machindi? No zijjamu buzi mwenkolera waka waffe naye ng'okubeeramu okusula musisulangamu. Oli mwami alina family? Ndi family man. Bantu bakimanyaawo. Mukyala gy'ali ewaka? Mukyala gy'ali n'abato gye bali very fine. Banga mu mukyala wo ye manager wo? Tubadde tukola ffenna kuviira ddala ku ntandikwa wewaawo nga bwebimanyi mutuuka ne mugetinga bize mirimu nga mingi ne mugigabana ne mugiwaako n'abamu ne batuyambako, but all along we've been working together tukola ffenna. Why of all names you come up with the name Lyto boss? Mwami Katolwama yantuma erinnya eri. Mabegako luli nga kyali mu bintu bya bandi ebyo manyi nali nkuba mulere so kati nali nkuba mulere moda okumanyi bulungi obuuza kuseka emirere gyonna ngikuba saxophone nali nkuba mirere egyo so nakuba mu bandi ez'enjawulo kati we nali wakatolubwama akatolubwama n'azuula nti nsobola okuyimba after twali ku shemu nandaba nampuliranga nnyimba so yali very surprised kati nanga negwe toyina na kufuwa mulero wina gugatta bugasi ku kuyimba so bwetwatandika bwetyo nantuma eri yasimanyi naye nge yalijja but one time when nali na concert ku La Bonita abantu bamanya yababuulira lwaki yali ntuma. Yabagamba ki abataaliyo? Yabagamba nti yali vision ye yalaba vocalist ajja okubeera boss naye nga muto bwatu bwe yakinyonyola. So akuwa erinnya nawe oli embracinga? Ati erinnya eri actually
I didn't first embrace it in the first place. Naye bwe yali ntuuma ne likala abantu batandika oddimpita abaaliwo nga ali ntuuma then ne likala mpola nga buli wolaga Lyto boss. So nendi embracing Lyto boss bamuzaalawo. Lyto boss bamuzaala Mubende. Yeah. So tata ne mama we bali saafuna mukisa gulaba ku taata wange yafa njavula naye mama wange nkuze naye yankuzizza buli kimu yakikoze kutuuka wano nga bundaba nga mubeera Mubende. No Mubende saakulira naye actually ngenzeyo na bukulu nze nkulidde Bwayise awo mu ghetto Bwayise era bw'otuuka Bwayise bakusongera busonge dduka wali ewaba Lyto boss. Baali bampita Derek Mbuto naye kati obimanya amannya bw'okula n'otandika okukola ekintu abantu kye baagala ba-adopting erinnya eppya. So gwasita obuuza ewaba Lyto boss. Ebyokusoma byalinga biti ewaka era mwazaalibwa bameka? Twazaalibwa bana 7 lwakuba last born waffe yafa yali asembeerayo ddala mulenzi. Ebyokusoma tebyali byangu nga bw'omanyi nti kati muzeeyi yagenda n'afa ate yali abeezaawo famire naye nga bw'omanyi omukyala apatikana paka ku ssaawa esembayo kubeezaawo. Mama yakolanga kyawo wawe Bwayise okubabeezaawo? Maana yakola ebintu bingi naye nga yalina ebbaala nga tunda omwenge bw'atyo mpola kubeera nga atuweerera naye embeera yali akweyiya nnyo bwe kyoba omanya naye nga Mukama teerabira twasobola okusoma nze nasoma ne malako senior 6 then nengendako Makerere awo ate awo endongo yatabukira saasobola kumalako. Makerere watuuka? Natuuka nagezaako Kasozi wakalinnya? Kasozi nakalinya yomaana enkakkirira. Ani olondongo kyawe okutabula bandi kyawe okutabula era ogiyingira otya? Kankuviireko emabega katono nnyo. Nze natandika nga mpandiika music. Saasooka kuyimba. Naye naliyo nga mpandiika mu background nga ngamba naye luliboolo nja kuyimba kozi nawandiika ennyimba abantu ne baza appreciate nga bayimbi be naziwandiikira ne ziyitawo. Tuleke okusample zeze ennyimba omuntu kuba kati nkimanyi zaayitako omuntu ayinza obutazimba mutima naye kwezo sample ezimu kuze wawandiika kwaba bali free. Njakuwayo nga 2 nawandiikira Rema atuuse then nempandiikira Desire Luzinda Equation. So kati ennyimba ezo nawulira nga gwowandiika atuuse? Nze namuwandiika kuva waggulu paka wansi? Esebo. Okay. Rema akyali muvubuka naye muto ajja buzzi. Actually Rema ali akayimba season siko ne Bebe Cool nga tanazzaako oluyimba olulala ebiseera bwe twakolera project ya Atuuse kati bwe twakolera Atuuse we yakolera ne Lwange. Yeah, so zafuluma almost same time. How do you meet Rema Namakula? Rema namumeetinga through Kuyimba Geoffrey yamundeetera netumeetinga already yali awuliddeko ku demos zange anti tukola obuyimba ne tubeera nabo ne tubutunda kati yali abuwuliddeko ng'era ayagala kundaba nga nnoonya so ne tumeetinga one time ne tukola project. Up now, is she still your friend oba hi? Ala niwagala kunsesa. No, nze actually nze sinze muntu gojjo sanga nga atambula. Nze ndi so reserved. Yeah, era omuntu ayinza n'okulowooza n'oggaayo noba yeeraga but ndi reserved. But buli omu mukwano gwange. Yeah. So otandikanga writer? Tandikanga writer. Then ennyimba ezo bwe mpulira nga zigenze ntandika nange okufuna that self belief nti nsobola nange okuyimba kuba nze nali mmanyi nti nsobola okuyimba naye nga simanyi nti okola otya okuyitawo okola otya blabla sirinanga na muntu wadde gwe mmanyi nti nkesi we mba nyimbye akayimba kange nsobola kukatwala wano but nga bwe manyi munnange actually akayimba kange ako mu kyalo ke natandika nako nakatunda gwe nakaguza nakazza. Okatunzaani? Nedda. Bano
nyogera tumulira go wakatunza nedda nakaguza muyimbi ja wamanyi essebo nakazza nangamba akayimba ako kayimbe keyimbire mungeri yakuzala wamu mungeri yakuza wansi mungeri yakola choba mungeri alabanga gwatasobola nedda kayimba kali kalungi nnyo simanyi ndowooza yakagezaako ne kakola ki nawulira nga bwe kabanze nkayimbye kasobola okuvaayo beta yase kyo lwaki yakazza nangamba kayimba kano kakuddiza on condition tigwe agenda okeeyimbira so nenkayimba kayimba ne baka-appreciatinga ogenda kayimbira wani studio ki nakakolera ku Dream ne producer Brian JJ yali 2011 ne tukarecordinga Brian omugamba ngezesa era munange kati Brian nali mumanyi nga bwobimanyi bwobeera nga oli muyimbi omanya ba producer obanoonya obeera obawulira ate kati Brian twali tukoze naye olulimba lwatuuse ne Rema kati already yali amanyi then nga tugenda nga tugezesa kayimba muna akayimba nga akakuba bulungi production omani nali producer kati nze ebintu bensooka nembye producingira then ne tubikola ne producer kati twajja era nawuliriza bye nasooka okukuba then ne tukuba akayimba ne kava nti ne bakaagala omuntu omuntu mweko flashback njagala otuyimbiremu chorus yakayimba ako ne verse katono nnyo kwaba abali eyo abakaagala kuba akayimba kamaanyi nnyo abamu kabatulula n'amaziga naawe gwomu kuba kaagala ennyo nkaagala nnyo akakayimba nange kaakaabya abantu bambi naye nga yali true story. Are you serious? Yeah. Munango bibanye byokunoonya akasente oyagala akawogo osobola okubaako ne byokola soko nga era munnaye si kibi story yo bw'ogiwa omuntu omulala n'agifulumya n'agiyimba era esigalawo nga memory. Soko katuwe tulindiridde ebyo byonnimba nkyokka n'olibye yanimba mazima yansuubiza ensi n'eggulu titalindeka kaweesome baaba kaweesome kiri kaweesome yesewo zinali ngamba laba ensobi baaba kaweesome zenakowada ati byonna byebyo bingi tebibalika mazima ddala by'oŋŋamba nkyokka n'oli yabiŋŋamba olwo nkwata ebyani ndeka ebyani mususe ekisinga okunyumiramu olwo oluyimba awo wagamba aliwo wasoleza nga ddala by'oŋŋamba kyokka kati muna ebyali bya ddala era nali mu studio wali nga ndi mu bya ddala okitegeera nga bw'onoonyiiga ne weesooza so byali bya ddala. Tulina Lyto Boss and of course kafulu wa R&B omukaba abavubuka bw'aba kuyimbira ennyimba z'omukwano otuula n'owuliriza n'okkakkana. Lyto Boss omala okuyimba mu kyalo kikyozzaako and before nga tonnabafuna kyozzaako oluyimba kuba njagala omuvubuka alaba interview eno nga bw'ayiga. You're doing your first song, your true life story. Tomanyi waddutwala tomanyi gwadduwa gwe lukuyitako lutya ogenda ku TV era kiba kitya kati munnange actually era nyongera okuempoweringa bonna abayimbi abali abatandika nti gwe kasita okola music omulungi it can always find its way through. So kati munnaye bwe nkola oluyimba ndukola audio kati awo ntandika okuyiiya kunoonya ndabe nga nkola ki nga nkola video ndowooza ne ka video kafeera okalaba kaali kakweyiiya but Katonda n'abeera wakisa ne nkola video kati nze nagezaako kye nasobola okulutwala ku marediyo nga nze nfata bufasi ne ngamba kati nga bw'omanyi nti radio tuziwuliriza oba omanyi nti kati ebiseera ebyo actually nzijukira ne yasooka yadda okukuba olimba olwange olwo ku radio naye nga nze nabafata bonna ne mbatwalira ne bawulira but buli yawuliramu yasiimanga busiimi era baatandikiranga oddukuba
then video chechimu ka video kana kola kali cheap ani sokodo kwa ku radio ero sokaduli ku radio chera waliona waliozanya mupira waliokola ki kati gwe jomo manya nayimirira byonna bye nali nkola nabiyimiriza mpulirize nga ngamba naye ddala oyo gayi yenze ali ku radio ndota nenga bya ddala gayi bamuyita habike metro yeah then waliwo ne wilba bisebe ali akudembe kati abo basooka okukuba olimbo ne balutijjisa then aba ne bapiking aba ansebunye bisebe ali akola program bagita Jams at 7 CBS yes ne bapiking ne bakuba era banaye mbebaza nnyo koza abantu abo beba nfudde ekyendi singa tebalukuba olimbo olwo oba oli awo nsite yali ntegedde so bamala kuba oyiriba otyeza video oba walina mwaka wogo salina naye nga bwobimanyi tibiba byakweyiya nalaba guy videographer ne muliramu ate naye akayimba ne kamunyumira nnyo ne mugamba omanyi kanjiyeeyo kasente kali kasamusamu katonotono ke yansaba sijja kwogera nesooka nennoonyayo ne mulipa hafu sisubira nti yawera but yanga soko onoonyeza gwo kaleete okitegeera then bwe kaggwa nga oyiyayo aka script nga tujja gishootingira wantu wamu twagikolerera awo kawempe ku warehouse awo nga bwogiraba era video yali very cheap mu ngeri y'okweyiya but ne tugikola so Lyto boss mujjaniyo yonna omaze okukola akakayimba akikyozzaako kati bwe mala okukola olimbo olwo nga balu appreciate nze kyampa amaanyi nti singa nyongeramu era amaanyi tomanya kiyinza okusukka ate ne bwe naalisuubidde kati ngenda mu studio nkola olimba baliyita lwobuze wene mbanga numwa mukwano yegwe muka gwenzesa watali omwana nze setegeera era buli kadde yegwe kwenyoya kati oluyimba olwo nasooka dukolera wa brand kati olwokuba nali manyi production nawulira nga aliwo ekibulamu nenga brand omanyi tugendeke tugende wapade mani netulwongeramu kati oluyimba olwo lwe lwampa omukolo gwe nasooka ddala oyimba mu bulamu bwange omukolo gwe nasooka oyimba njajukira nawe naguhimba nesaawa ze naliyo wakeera nakeera bakusimbye ekyataano wa gwe ekyataano kimanyi wala ekyali kyasatu kati naye nga wasanyuse nga bakuwadde ekyasa ng'okimanyi ng'omugole ayagala akayimba ako n'obulamu bwe bwonna ng'ayagala nkayimbire bbaawe mugole omukyala okitegeera mukolo gwange gwasooka gwali kyote kikuwadde mu fuulu mu haafu banjo kyayo kya 15 ekiralo kyakisa balance naye nga gomanya essanyu lye nalina bosi bansasula n'ennyimba bansasudde ya 3 ngolo kali mu kyalo tebakusasula nga nako toyinawo waliwo bali bakusasula omukolo ogwo nkyamujjukira muvubuka yannoonya bamuyita Kasarobo ono Kasarobo manager wa Flash Love ye yannoonya kozi naye yali tamanyi okitegeera nga awulira buyima naye nga tamanyi na muvubuka wa kumusanga bambi nannoonya nanfuna era nasanyuka nnyo ningenda nenkuba omukolo gwasooka gwe gwaggulawo okubeera nti nyimba emikolo okyamusizza abantu banyumirwa nnyo nga bw'okiwulira yambadde otiya munaye nanoonya ekkanzu awo nga bw'obimanyi nafuna ekkanzu awo nenjeyazika nenjikubako nayinayo akakoti kange awo kutwalizaamu saalabika bubi nali smart nengenda nenyimba kyanzizaamu nnyo amaanyi nnyo era neneyongera okusaba nyongera okufuna emikolo nyongera okufuna emirimu batuge mukolo gwe nasooka eno zayi payment yange yasookera ddala eyali eyakabi ey'amaanyi diro watulako wansi ng'oli established abantu batandise okutegeera
amaziga ne gabula okuva mu kiwango okuyiika ng'olaba kaliya eringa ng'egenda moment kyeyo moment eyo nja kugamba concert yange gye nasooka okukola yali ku PTC ewa Mitanda ndowooza obimanyi ffenna twasookera eyo bonna basaha baani twava eyo kati olunaku olwo naddala shee yasooka eya PTC yankaabya amaziga kubanga nali sisuubira abantu kujja kati ebiseera ebyo nalina ennyimba ndowooza zaali nga 4 naye nga ze bamanyiiko zaali nga 2 ze baali bamanyi nnyo nga bamanyi mu kyalo lwobuze kati kitengeja nali naakamufulumya seya nawe kitengeja exactly nali naakamufulumya nga tebanamumanya naye abantu bandaga omukwano PTC yajjula abantu ne batuuka okutuula nga nze nyimbira wano naye nga batudde wano wansi nawunga naye nga obudde bwatambula saa ne zituuka 4 nga abantu tebanaba kujja ne ngamba banange kiki kino naye essaawa 5 ekifo kyakwatirira ne kijjula bwe kiti so nali sikikkiriza yaliwo of course yaliwo abaddewo concerts zange zonna naye eyo yali nkulu nnyo kubanga yeyaggulawo kalira yange yokukola concerts mu music industry. Bafani babakufollowinga obulungi oli omu ku bayimbi abo abatono abapostinga family ye mukyala we oli muvubuka muto omulala yandigambye nti we bamulaba ate obuwala obulala bunagira bwe buti bunagira obuvumu obujja wange omuwala omuvubuka omuto oli celebrity naye n'ogamba nti no this is my family nino giyimiririrawo and buli kimu kye kisoboka nja kikola. Family is family. Omuntu yenna okulabika nti wabuvunaanyizibwa alina okukola ekintu ng'ekyo okitegeera kwegamba gwe osalawo weekumbire mu life ey'obuyaaye okitegeera notuuka nga actual okuze oli muntu mukulu naye nga balina ekifaananyi mwe bakulabira nga naye musajja ono kale wuuyo akuze naye obwongo buganya okukola ki buganya okukula so kyabuvunaanyizibwa nnyo nzikiriza nti tebansobi okukeera n'ozaala abaana ate blessings ezisinga zonna ziva ku family ziva waka so nze family yange just njagala nnyo gwe kyoba omanya ate mbenyumirizaamu nnyo kubanga tukwatagana era kyoba walonda mukyalawo n'abamanejawo nkugamba ekintu kino ffe twakijja wansi kuva ku ntandikwa nga tetulina naye mwesanga ne girlfriend yo nga mwena muli yala webale nnyo tuze tutoba mpola mpola kuba mukazigo webale nnyo olinga yali atulaba tuze tutoba cause twatandika okweyagala nga sinaba kukuba ndongo awo we wati awo toyinamu nga ndi yala nga yayinamu naye era nga bwobimanyi nga tunoonya kati tetuli bubi tulinamu. Kankuza ekibuzo kimu omuvubuka ayinza okwebuuza n'agamba nti Lyto boss ne girlfriend we baali yala babiri ne bafuna ne kati bakyali babiri sooka otunyumiza ku yala ezo biseera kibyojjukira n'ogamba nti Alan buli lwenzijjukira moment eno nga ne girlfriend wange mukazigaawo nga tutudde kyekitukipinga strong ne tusigala nga tukyagenda kati folaba ffe twatandikira mu mbeera eya wansi era nga tusula na wansi okitegeera twali tusula era nkyajjukirawo bulungi kwegamba nga bw'omanyi haso yonna nga bwe yandibadde muvubuka ng'otoba ofuna obulamu obulungi okitegeera kati munno oyo gw'otobye naye munnange kuva wansi nga mwebeererawo kikomando ne mugabana ku ekyo okitegeera toyina ngeri gy'oyinza kkeera kutandika kuvimba olw'okuba ofunyemu kasente ate nga mutobye mwenna okubeera nti oli ekyo ky'oba ofuuse abaddewo neyerekereza bingi okitegeera okubeera so moments nyingi nnyo mwana zenzijukira nga bwe twasuliranga wansi tusula ku kafaliso kaffe
okitegeera nga tetubali tulizaala n'abaana nikatuzadde abaana batuweeseza ekitiibwa. Mike Kisa ayina olima lwe yayimba n'agamba nti waliwo omuwala eyamugamba nti byoyimba naye nga byoyimba tebikutuka tetubiwulira. Abo babaayo kati kankubuulire abo babaayo nga bo bakwagala oli wakabi okitegeera bangi nnyo abo gye bali bambi ng'ogezaako okubaako wootuuka naye nga bo balabanga tolina pulaani oli awo oli mufu kati abo bangi nnyo okitegeera kyova olaba kati ffe tulinga babaka ebintu bye tulaba mu environment oba ffe ebitutuukako ffe tufuna omukisa ate ogubibuulira abantu. Omulabako ng'amenyese ng'agana ye bannange Lyto bannaye oba Derek bannange okuyimba oyimbye naye nze sente siziraba naatera okukyama ewalala nga tebikutuka. Kati ekisooka ffe tuli basabi nnyo we are born again Christians tukkiriza nnyo mu Katonda tumusaba all the time bw'obeera ne Katonda kizibu nnyo okuggwamu amaanyi 100% koze ebintu tebiba straight tebibeera nga bw'obyagala nti nakedde nga njagala kino bwe kiti ne kibeera nga bw'okyagala but buli w'obeera ne that faith ekuyambako okwongera okupushinga kiki kyoyagala ekirooto kyo. So ezo ennaku of course era zaaliwo ng'abannange naye eddala kiki nga bw'obimanyi naye Katonda era amala n'akola ki esala n'aziddamu mpola so Katonda yatuddamu ate nga tukyagenda wala kubanga pulaani nnene wenabadde mposinza ekifaananyi kyo ku YouTube ne ngamba abantu soon we are having Little Boss ku show abamu baŋŋambye ku luuzi waliwo bye tutaategeera bulungi Little Boss bye yeetaaga otunnyonnyola ne mbabuuza mu comments biki ebyo ne baŋŋamba akayimba kanjagala saga ezaaliwo wakati wa Little Boss ne Irene Namubiru nga baagala okumanya Little Boss kati bamukwano ne Irene Namubiru oba beera babwerabi andi atunyumize bulungi kyatandika kiti okuba nti ennyimba bbiri zaalinkinga era zaafuluma ne mutuuka ne mugenda mu mateeka ne mu kkooti. Nange waliwo ekintu ekikutuukako ne wejjusa kuba kati eyo esitore etaliva mu bulamu bwange kuba yantuusaako ku kintu ekyali kitantuukangako yantuusaako nkomera Mukomera munda actually mu prison Eluzira Kigo no yambala uniform ya yero webale nnyo nenjambala kwega tekisobola kunva mu memory yange buli lwenkirowooza oba buli lwenkijjukira naye oluusi Katonda ebintu ebyo abitutegekera tubiyitemu tusobole okuguma nga tutegekera future actually kati oluyimba olwo nyakutangazaamu oba abantu baffe tubatangazeemu katono oluyimba naluwandiika nga ndutunda nali nduguza kusaasira nafuna a twist in her mind whereby she thought someone else would do it better kati oyo yali mukwano gwe yalowoozaako nagamba oluyimba luno ndwagadde nnyo ndwagala naye ndowooza nti ebindi singa abaaluyimbye kusinzira ne ku style yalwo luyinza okusoundinga much more better nga nze nduyimbye nemuga fine ndowooza nga boogerezeganya Irene kusasana Irene yeah then we bayogerezeganya so I wanted feedback kiki ekyavuddeyo nga baŋŋamba oluyimba olitalwagala kyenako muwulira kati obanga talwagala omanyize ndi professional nga talwagala olwokuba kiri kyali kindimu ekyokulutunda nti nali ndukoze nga njagala lutunda then nanoonyako ne ku aba artist abalala nanoonyako ku Juliana naye nga bomanyi Juliana takinga time abamumanyi takinga time ebintu bye so nanoonyako ne ku different artists nenjogera nabo
batwali tetunakutula. Then bwe nalowooza actually mukyala wange nangamba naye omanyi nti oluyimba lwakabi nnyo naye bano tebalutegeera. Netwala obudde nange nenduuliza nangamba lwaki tetulwekolera oluyimba lwaki tetulweyimbira. Awo tutyo nno kirowoozo ekyo bwe kityo bwe kyakula mpola mpola nga tuyimba luyimba. Ng'ogenda mu studio ng'olweyimbira? Yeah, kozi lwali muddemu nga ngenda mu studio ne producer wange Josh nga tulukola. Mala oddukola tulutadde omanyi ffe tusooka dduta ne lutambula wansi then ne tuluteeka ku radio then ne tuteekateeka n'okukola video. So kati mu process byonna byonna tumanyi bintu bya kushedulinga. Tulutadde wansi tutandise tuteeka ku radio mpola mpola. You have booked for the video too. Muna nze kennyini twali tuva waka nze kennyini nawulira Namubiru nga ali ku radio nga alu premiering. Era saawa eyo nenoonya kusaasira ne mubuuza mpulira oluyimba lwange Namubiru aluyimba ani yalumuwadde. So nga bapulaninga to meeting bla bla. Kozi namusaba nosaba enamba ye ne muweereza message ng'ali kumpewo ng'oluyimba lwange ani yalukuwadde. So ne bapulaninga okumeetinga that very evening. Mune bwe twameetinga nga manyi tugenda resolving ensonga. Kati tetwamanya nti ate tugenda meetinga n'abambejja fe abakopi. Olinga agamba tajja kutuula n'abakopi. Era ffe twatuula ndowooza mu bigambo bye twatuula mpigi. Kati waaliwo messenger nga yatwala ebigambo yabizza eno nga tutudde eri kubanga it would be very simple. Tusinga twali ba ku meetinga twandibwe tutudde wamu onfuna bulungi. Kati ffe tutudde mpigi ng'otudde Kampala. Messenger bwadda kakati twadde agamba bwati wadda kati ngenda olaba tuli mu vulugu. Kati ne mbaga mumanyi bano bwe twaso otuula nabo bano bakusaasira bano baga mwesotinge nze sirina buzibu olimba olwo nsobola oddukola ki odduleka mumpe sente zange zentaddemu ku buli kintu cause ne video badde byonna nabisasula nduleke simple. Nga saagala ntalo mu industry okitegeera industry sinagirwamu saagala ntalo ana kankireke bantu bano abakulu bawe ekitiibwa. Monnanga atawo olutalo terwakula bukozi ngenda owulire bangamba baagala bansibeyo omwezi gumu bwe guti ntegeere nti abantu bali abalina sente zaabwe ngamba ku kintu ekyange. Kati awo mu kaseera ako ndowooza ennyimba ate ne ludduka nnyo oluyimba lwange. Simanyi bantu bayagala nnyo olwange ne luyitawo naye nga oluyimba lulwo. Yes, they had a chance to stop what was trying to happen. Did they pay you? Yeah. No one ever paid. Bansasula kunsiba. That's how they paid. Bakusangawo era bakunonawa era bagamba bakwatidde musango ki? Era nga bw'omanyi munna ebintu ebimu biza n'okukusesa. Bantrickinga. Nebanga tulina omukolo twagala tuyimbe because bakimanyi nkola nnyo emikolo. Twagala tuyimbira mukolo nti tumiitinge nga mbayita ku office. Bwe bajja actually nkuba ali etonnya ati bwe bajja na Samira gayi yakasuka mpingo nga ateeka ku mukono ne mugamba muzeeyi kiki nga endala agisiba ku gugwe ne mugamba kiki nkoze eki nali ne mukyala wange nga ajjayo kipapula kino ekipapula tugambiddwa tukukwata ne mbagaye kati muntu alawa nakoze eki nga nkisomamu bagamba simanya obtaining money by false pretense nga biri fane bwebityo nga bobimanyi ebyekiyayiyayi kuba muntu waba yafuna sente wabaawo ebiraga nti yafuna so nga bankwata nga bantwala nasobola okukubira looya wange saawa ezo navuga kuba basooka kunimba tukutwala wandegeya
naye nga balimba era banvuga banziza bantwala Ntebe bantwala obudde no bwali bugenze sawa zaali zigenda mu emu you can imagine naye nga kooti nzigule kibasu wekire kyabasibe nga balinze nze nga kooti enene nga actually yonsibe naye nga ka office kemanju ke kaggule era byonna twabitaputira manju mu ka office n'omulamuzi you can imagine olyo omukyalo omulabako ate yaliwo so nga omulamuzi imagine sawa zigenda mu emu okitegeera omulamuzi aŋŋamba kino nekino nga bankwangiza kibaasi bakusalira amangu paka kigo kati kolo lwalinga lwakubiri banga tukutwala ojja kudda ku Mande bwe ntyo nga ngenda malayo ezo nako nawala enaku zaali 5 ngenda nyambala ki uniform napita mu mbeera gye nali simanyi sirinako idea olw'ebintu ebyange naye Mukama ebyo abikola kati ovaayo otya bankomyawo ku Mande nga bwe baali bagambye naye era tebaalina nsonga tebaali tebaagala kunta because baali baagala bansibemu omwezi gumu naye olw'okuba abakulu bateekamu amaanyi mangi era nebaza abakulu abatukulira bawasula ba Benoni Kibuuka bakatolu bwama actually bakola meeting yali ku National Theatre National Theatre nekwatiridde bwete because ensonga yali y'amaanyi nnyo then nga bawuliziganya nena abali ku kooti ne kooti yenyini waliwo abantu bayitirivu nnyo actually poliisi yajja era baasibayo n'abantu abo wabweru olw'okuba baali bakola obuyogaano bagala bante so ne banta tulio dia kooti yo nena tolaba ku mukyala tumulabako kusiba simulabangako era actually banta twewuba nnyo mu kooti but saabalabako paka netwewuba mu kooti ndowooza oba myezi emeka nga bya kooti bwobimanyi paka bakizuula tebalina bukakafu tebalina kye banninako bwento ne mbawangula. Did you get a refund? No. Kati omusango gwange gwasigala kugenda maaso mu kooti lwakuba ebya kooti obimanyi but nze nabikoowa to be honest nabikoowa nabyantama. Up to now, did she ever call you okugamba nti oba Lyto boss I'm sorry oba twesonyiwa oba kino? No. Actually nze simulinaako buzibu omanyize ni musajja musabi nze embeera ezo nze nzisabira sijja kwesiba kwekyo. Oyingira mu komera osanga y'abasiba abakutegeera ti gwe Lyto boss? Of course baali banninze ndoza baali babagambye nti nzija era bambi mwana waliwo bagayi baali babiri be baali ba RP mundaawo bandabirira nnyo mwana baali babiri naye bandabirira nasanga banjalidde awo akaliri you can imagine baali bamanyi nti nzija ebyaddala simanyi abasirikale bano be baba bategeeza eri basirikale bannaabwe I don't know but ingirayo n'akasente sayingira wadde n'ebibiri kiki walabayo nalabayo bingi kati nasanga bagayi banjalidde akaliri bambi naye gweri bagayi bakuba omuggo strokes emiggo nga tolina kyokoze. waliwo gayi gwenzijukira noza yali yakamuta noza mubbi kati azeeyo bakuba gayi emiggo amugasebo fe tulwana kuva wano gwokomyewo bamukube bali bakuba tebakugamba bayimbiramu. Actually kyenzijukira ndoza bintu nga bibiri omutwe gwannuma nnyo kubanga saawumulanga bagayi basimbanga line okujjanga okundaba abayimbi abaneebuuzaako kino kiri kino kugamba
natuuka ne ngamba gayi bagambe neebaze nga tebampeeza nga neyagenze ne gwe nalabye ayagalira dde olwogaano bagamba nga sisobola muganda wange eri gyendi simanyiyo sinza atwalayo then ekirala nasanga balinayo concert abayimbi balinayo ba artist sebo munderi nga balina ne bandi kutidde kati nga kyebakola abasirikale aba prison batuulanga wonola akatuuti ne baba entertaininga kati natuukayo mu budde bwa concert era twakuba concert munda wali oli serious ebyaddala munange abasirikale batudde mu audience batulali abakulu nga bwomanyi basejjaka batula waggulu wali wa artist natandika okubakuba era bakolanga ne rehearsal sebo munda muli kati nze nabayambako ne mu rehearsal nabayambako bayinza enkuba ebivuga ebyo gita nkubamu ne mbayambako okuba correctinga in preparation for the concert netukuba concert yali amaanyi wabayo okufuuwa oba basejjaka tebafuuwa koze asirikale nga bayinza okufuuwa bayinza okubamu n'akasente naye nga tewali afuuwa so wali ovaayo bakugamba batya bwe nali nvaayo bagayi bansiibula bambi kuba bandaga laavu munda muli mwana tebakusibanga kibi nnyo embeera ebeera munda muli yo ndala nnyo yeddirira okufa ndowooza okufa sikumanyi endowooza yeddirira okufa era yayimba n'agamba omuntu akwagaliza ekomera aba mubi nnyo aba mubi kuba buli lwembijjukira ebyo but nga bw'omanyi Katonda yasinga omumanya mu story yonna kikyoyize mu bulamu anda kikyoyize ku bantu actually kyanjigiriza okubeera serious ennyo ne business yange okumala ga trustinga abantu kwegamba si kituufu okitegeera kozi nange simanyi ngeri ki luyimba gye batandika kulukola buli omu ayogera bibyo nayogera bino nayogera biri naye nga bonna bakimanyi nti oluyimba lwange kyekyali fane nfo kyokutuula wansi nange naye tukole bwetyo owaaye musajja nanyini oluyimba naye nga munnange abantu baagala olaga amaanyi. Did you withdraw your song from TVs and radios? I would not. Nandi kikoze nti oluyimba abantu balwagala nnyo ne balulaluka. They fell in love with the song, so nga lwaki yendo jayo ate nga Lwange oli yalina okujjayo olulwe. Little boss, for you, muyimbi ayimba bulungi nnyo, n'ebyo nabyo byowulidde naye buli mu business gwe kyolina omanya mubaamu those ups and downs z'olina osanga gwe kyoba omanya. Waliwo nagamba lumu mukwano gwange yali ankolako interview ne mugamba bw'oba okolanga ekintu suubirayo eyo moment omuntu gy'agenda okwagala okukussa oba wogenda osanga ekintu obeeranvu ebyo byonna munnange abantu kati gwe olaba Mukama Katonda yatutonda bagaayi bakola ebitindiriro mubaagala muwanulayo waggulu eyo okitegeera kati ate gwe omuntu obuntu okitegeera olaba bagaayi bakomerera Yesu bamukuba emisumaali naye nga akoze ku bintu bye balabyeko kati ate gwe omuntu so ebyo tulina obisuubira mu bulamu abeerawo olinnyamu nokkamu but ekikulu amaanyi gotaddemu okulaba ovuumuka. Olina oluyimba nga tumaliriza olina oluyimba ne Slick Stewart ne Roger nze naawe give us the good how do you meet Slick Stewart and Roger okujja okubeera ku album eno empya gye balina? I met Slick Stewart. Slick Stewart yasooka kumpandiikira ku Instagram
nambuulira nga bwanjagala ennyo bwayagala ennyo music wange so kyansanyusa cause mbadde nga mbagoberera nga ndaba bye bakola nga birungi nange mbyagala so nangamba baagala tukoleyo project actually yalaba oluyimba lwange waliwo oluyimba lwange lwe nakola lwe nashootingira Amsterdam kati video yagiraba oluyimba n'alwagala nnyo kati then awo wava nangamba yagala tukole ffenna nemugamba fine anytime kati nga nkubirako nga tumiitinga nga tutandika discuss nga manyi oyo guy amanyi music living alone ti DJ naye aina musical ear awulira amanyi music kyotayinza kusanga mu buli DJ kyanewunyisa nnyo because project actually kweyo album nandika n'oluyimba lwa Lilian Babazi lwebayita tolina kyongamba so tuzikoze nga naye mwali mu studio naye nga neewunya ebintu bya ideas zaleeta so nemanya nti ono guy bami ategera music so that's how we met then netukola oluyimba olwo yeah video yaddi video tugenda gishootinga very soon kati nga bomanyi nti album namba eriko ennyimba almost 20 kati basose shootinga lwa Chameleon then they are shooting mine next omulata nalulirako olwo oluyimba mbadde nsaba tumuweemuko akapera aluwulira alunyonyoke ng'ebinyonyi bwe biteera birakubuka ate ebyennyanja okusala amayengo nga bebi bwateera biragukamba no ate bimera okula ze bwe tuli nawe sobola kwerabira kukulowooza mutima bwe gukuba laba bwe guluma tegucampulira baby I wanna the way you smile like there's nobody roho yangu inakupenda lakini sometimes unajiumiza sana zenawe there's nobody else when I yeah. Okay, that's Little Boss for you. And bagise cruise exclusive awosangira munange ebisingo kunyumira nemboze ezimu kwabe zikwatagana ku celebrity bo abinji nyube solo kubanga ate oyigamu tuli proudly sponsored by Amarus Bridals abasangi bako Anet Plaza obekwate nnyo bakafulu no ddala abokuyingiza engoye ennungi abakebereko ku Facebook bali bulungi nnyo mwanyinaze Amarus nkutumiddeko nnyo ekintu kansubire ekitambula abulungi nnyo dala kale Little Boss, as we wind up the show, ebigambo by'oyinza okugamba omuvubuka akulaba naddala omuvubuka aliyo ng'ayagala okuyimba ng'ayagala okuyimba manyize ntero bagamba nembaga music is gambling music alinga zaala omuyingiramu nga tomanyi ne oba oyimba bulungi n'oyimba nekino kitusa ku market n'ekigaana yeah so advice oyinza owavubuka bavubuka bonna abali abatandika kyenyiza bagamba tandika don't fear to start obuzibu bwe balina bambi babeera awo oba natandika ntya oba nkole ntya tandika Katonda ebisigadde yamanyi fata buli omu mutuukeko okitegeera abakubye enkokola baleke genda n'abakwagadde ensi yonna tesobola kukwagala ne bwokola otya genda n'abakwagala abatakwagala baveeko okyawandikira abayimba ennyimba mpandiika okay ya mpandiika project nseeramu katono kubanga waka wange yeeyogerera naye siseera nnyo saagala nkulimbe nti ate nina collabos ntono collabos nina collabo ne Chosen Becky nina collabo mwatukolera video ne Chosen Becky olw'ensonga ezimu tetwagikola management ya Chosen Becky gye yayina kyogamba ekyo tekyogereko lwaki temwatukolera luyimba Chosen Becky mwakola oluyimba lulungi nnyo ne mutuma video no kati Chosen Becky bambi kyenja okugamba abadde n'ebintu ebimutawanya bingi
all along for yatandika management okukyuka kufata kino ate nze ebintu byange sibya pressure okitegeera bikwata mpola mu nkola entuufu lulima mwaluta obudde katonda yamanyi tomanya tuli lukola video gye bujjeeyo. It's a beautiful song I know cause ndalwana luo almost 5 years nga ndwina nga ngamba lumundi funa omuwala ne lukola naye so chosen beke oyajira ne tulukola so nze nnyimba nze nnyimba nze muwala wange oluyimba si lumwa luyimba no si lumwa luyimba nze nnyimba nze kennyini kubanga buli ddakiika nsobola okuwandiika oluyimba buli wenjagalidde katonda ekyo yakimpa ne kiggwa so nina collabo ne Bobi Wine True Love nina nakola collabo ne radio atanafa zimalezo sina nyonyimba how do you meet Bobi Wine okola ne Bobi Wine oluyimba olwo Bobi Wine ampagidde okuva we natandika okuva concert zange nkugambye ezasooka nga mpuliriza nga njagala nnyo music wange era nga buli lutundu wansanza akimbuulira so azampagira tewali concert yange gyatayimbyeko bukyanga ntandika kola concert kubanga anyumirwa byenkola so kati twali awo nga nina oluyimba olwo nga luli mu demo twalina kamwokyawo ne rasta mwana kitetukola tune eno wemaite akayimba kakabi bwatyo natandika tukakole katugenda nga tukakola kale tuyanza nyo Lyto boss kale muganaye webale nyo kutukyalirako olabwe tukuyita togananga sobola Alan Cruz agemanya Mr. Handsome genda ku Facebook ononyeko or like my page follow me up mwebale nyo following tugenda mu mitwalo 2 abaka like nga muli mitwalo 5 namwe mbebaza ddala bambi mwebalire nnyo ddala Shani photography kwali bulungi nnyo abawagizi ba Manchester United mbatumiddeko nnyo ndikansuubire muli bulungi nnyo nnyo banaitwala nso okulumya abayaye abawagizi ba Manchester United abaseno mugira mutulekamuko tujja bayita tujja bayita otherwise nyagala kubeera nga signing out for now Shani kwebale nnyo muganda nabagambye yayina drone e Kampala wane ezikola obulungi abasigadde batulimba balina munyenye so kale musibe bulungi mweraba